NUP giweze emyezi 2 ng'ettemu ly'ebijambiya limamidde ekitundu kya Buddo era abantu abakunukkiriza 30 be battiddwa mu bukambwe so nga bangi basimattuse n'ebisago bino byatandika ng'ebyokusaaga mu bwangu ddala byatuuka mu lukiiko olw'eggwanga olukulu era ensi n'erinda kimu kya kukwata batujju bano kubanga eggye ly'eggwanga lyali bulindaala wabula ekyajja abantu enviri ku mutwe be bakuuma ddembe okukwata omubaka wa Makindye Alan Sewanyana n'owa Kawempe North Muhammad Segirinya nga bombi banna National Unity Platform nti be bavujjirira obutemu buno era wowulirira bino nga batemeza mabega wa mitayimbwa Kyaddaaki abakulu mu kibiina kino ekya National Unity Platform olwaleero bategezezza eggwanga nti ebikolebwa byonna bigendereddwamu kusiiga kibiina kyabwe ttoomi n'okulowoozesa abantu nti National Unity Platform yevujjirira obutemu bugenda maaso mu ggwanga. Akulira oludda olw'obula gavumenti mu Paalamenti Mathias Mpuuga agamba nti bagudde mu lukwe lwa gavumenti okubasiiga enziro kyokka bano bagamba tebagenda kukikkiriza. Eggwanga lijja kutegeera obanga ddala abatta abantu beekwese banoonyeza abantu abanga b'okuvunaana naye nga abatemu gye bali nga NUP tetugenda kukkiriza mbeera yonna egezaako okusiga kibiina kyaffe ng'ekibiina ky'abatemu. Tesobola kubeera nga ffe ekibiina kye kimu ekyafuna obuwagizi mu ggwanga lyonna ng'era ffe kimu ffefe abeekyusizza abantu abatuwagira ate tubatte. Kisoboka okuba nga abatawagirwa bali mu kwesasuza abantu. Mpuuga ayongeddeko obutemu bugenda maaso basuubira nti bupangiddwa gavumenti yennyini nti eno nkola yaayo okuva edda ng'ebitundu ebitagiwagira mu kulonda okwawamu ebyekyusiza mu ngeri eyo. Akkaatiriza nti ekyokukwata ababaka aba National Unity Platform kyoleka lwatu nti ensonga eno eyingiziddwamu ebyobufuzi ebipangirire kyokka n'alabula gavumenti nti kino yakusemba nakyo. Twagala kujjukiza bannayuganda nti lwe babaddewo okulonda kwonna nga amanyi nti akalulu sibaakamuwa wabaddewo embeera y'ebyokwerinda etabangulwa. Eggwanga lijjukira bulungi ebyaliwo nga akalulu ka 2006 kawedde. Twalinawo abayeekera be tutaalabako be bayitanga ba PRA. Abo ababyokwerinda be baba balabako bokka betujjukirako bwe babattibwa nga bali mu makomera n'embuddukulu bwa poliisi ow'enjawulo. Sitwerabidde abatemu ba kijambiya abali ku mulembe gwa General Kayihura okunoonyereza engalo zaasonga mu bakuumaddembe. Abo be baasongamu baalagawa ne bakijambiya bayita bakijambiya abamu baavaayo ne bategeeza eggwanga nti ddala tebatemanga ku muntu naye babasuubiza akasente bakkirize nti bebo. Can the country be updated on what happened to the guns allegedly found in His Excellency Bobi Wine's room in Arua? Where did these guns go? And who was the owner? Okusinziira ku bitongole ebikessi ababaka abakwatiddwa babadde bavujjirira butereevu ab'ebijambiya okutemula abantu era wano wennyini NUP weesabidde gavumenti etwale ababaka bano abakwatiddwa mu kkooti ereete n'obujulizi obubaluma okusinga okulumiriza abatalina musango. Be bantu bano ababaka bano n'abalala be bavunaanibwa nabo abali mu makomera ag'enjawulo kwe kutwalibwa amangu mu kkooti ensonga zaabwe ziwulirwe mu bwesimbu ate mu musana. Kwe kubeera nga tubateekeramu empapula ezibasabira okweyimirira era ensonga eyo tugikozeeko bulungi tudraftinze empapula kubanga jjukira nti tulina okubasabira okweyimirira mu High Court ey'e Masaka. Jjo twabadde tutwala empapula ekitali abasayininge ne tutegeezebwa nga tuli mu kkubo wakati nti ekitali omulamuzi gye yagamba nti yabagenda ate si gye baatwaliddwa mugende mubanoonyeza ekigo. Gavumenti esazeewo biteekamu okubalaata n'okujja ekinyusi we balina okudda naddala okuinvestinga abantu abo abajja batema abantu baffe ebijambiya bo bennyini abatugala twatunoonya situbiteekamu byabufuzi ate bo ne babiteekamu byobufuzi. Wadde ekizibu ky'ebijambiya tekitandise lwaleero ne ku mulundi ogwasooka abattibwa bonna tebaafunanga bwenkanya era tewali muntu yali avunaaniddwa mu butongole ku nsonga eno ey'ettemu. Bano era baagala n'ettemu erisaasaanidde eggwanga likome mu bwangu ddala nti abattibwa bantu ba bulijjo abatalina musango kyokka nga bwe butuukidde olwaleero ng'ettemu lino lisaasaanidde kumpi ebitundu ebisinga okuli Kampala, Wakiso, Mbarara ne Karamoja. Tufuna amawulire okuva mu nsonda ez'enjawulo ku butemu buno obugenda mu maaso e Karamoja waliwo kye bayita okuggyako Abakaramoja emmundu naye tukimanyi bulungi tukifiiriddemu abantu aba bulijjo basaalumanya bangi. Ffenna endowooza zaffe tudde ku bijambiya bo batugende okuva engulu oba okudda engulu nga bamaze okuyisaawo ebyabwe naye endowooza si eyandibaddeeko enkola buno bulamu bw'abantu. N'okutuusa olwaleero tekimanyiddwa wa ensonga eno gyeyinza kuggweera anti erabika eyingiziddwamu nnyo ebyobufuzi okusinga okuwenja abatemu abatuufu n'ekigendererwa kyabwe. Mark
Jackson Kasule ne Robert Mwanje, BBS Telefina.